Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja asitukiddemu okutaasa ettaka ly'ebibira eritwalibwa e Busoga. Byajja bitya gyebiri eddala gyebiri ku system. Enkalu ziri ku South ne Central Busoga Forest Reserves. President Museveni gye yalagira ettaka eriri ku byala 48 baliddiza abantu bakolereko. Minisita Mayanja agamba ekiragiro kya President yakiwa mu 2011 n'ekibadde tekisibwa mu nkola. RDC senga muwulirayo nti abantu b'NFA bazeeyo okukwata ku bantu sebo bakwate nkubire esimu special duties ali wano. Free is not more important than man's leg. Kyaviirako abamu okukubwa amasasi nga bali mu malwaliro bajjanjabibwa. Actually, they are even killing them. People here, somebody here has wounds here. Do you have any wound? Do you have any bullets against you? Why? Abakulembeze mu Mayuge district boogedde ekikyabalemeseza okussa mu nkola ekiragiro kya Pulezidenti nga bwe buzibu bwe baazuula okusinziira ku RDC Thomas Matende. Read his directive. It was out of an outcry by his people. And by the time he issued a directive, we thought in less than a year, this directive will be implemented. Bagamba okukutula empenda mu South Busoga ne Central Busoga Forest Reserves kyabawa obuzibu. Boundary opening before land cancelled. That's the first request. Minisita Mayanja agamba ebyapa ebiri ku bibira bino abisazizzaamu kuba biri ku ttaka lya gavumenti ebyafunibwa Yidi Mwanda ebadde yeefuula nnyiniryo. And it's going to be degazetted anyway. It's going to get a touch on it. So what are you protecting? Tewaba muntu yenna Adamu sebo LC5 sebo RDC senga muwulirayo nti abantu b'NFA bazeeyo okukwata ku bantu sebo bakwate nkubire esimu. Yidi Mwanda yewozezzaako nti ettaka eryogerwako alirinako obuyinza. Njagala mpulirize lwaki siwulizibwa nze documenteza ownership over that land lwaki siwulizibwa before I'm being arrested lwaki tampuliriza saidi yange. Byekyambadde Lawrence, Soroti TV, Omunnyo.